Say bakuba seremeka milioni mukaaga ng'ogenda kukola ki mutabani wange amala senior 6 Kingo secondary mugamba tujoininge KIU kankanga agamba nti taata ne bwe nasoma sijja kufuna mulimu kubanga batalina mirimu abansooka okusoma bangi nnyo nja kwonoonekera muno musajja omukulu tosaana kwekwanira naye baba atawa abalimbi naye mama omuwala gwe yafuna oba yafuna waawa ate yafuna muwala uyo gwenda bibitenje ate mwe muwala gwoyo omulabye muwala tugenda kabaterako mukalabe naye mama abantu bagenda negwe abantu bakosanya omukisa gwa okubba abantu obala baba byempuli asagana nabyogerako nina obulumi tojuka noono omuwala yali akola ku bukedde alweni naye tojjukira nti yakuba bayitirivu naye gwe kimanyi tino yo Hadaya sitole yoyo yakuba bayitirivu munange naye abakubira bbali waddemu okwegana teyalina kampuni nekirala yabakuba baali eri oba yabakuba akyali wano saabimanye naye just no tiyo kale njira n'embyegana ne ngamba nina kampuni ki teyabakubira mu kampani bamusinkanawo kampuni n'ateekawo ekizimbe kinene n'akijjuza skypini z'ebipande kiri gundi bannange ekyo ndabagapande ekizimbe ekiraba mu bitimbagano yali yakiteekawa maama kabo ayina ekyalo kirabidde wekiri ku Ntebe Road yeah Skypins travel tours and travel omanyi nabadde manager amanya nga abadde batula ku reception mukazi wa Dakisikatero Momo 19 weyava ku spaka mukulu namugogomolako oguli mugagadde ate ayinza okulemuleka ade ngusaze mama ngusaze ng'ekigambo kitabuse era babadde bakabira Momo 19 n'abakazi bamukabira eno Dakisi gyabeera mu kusajja ato mu campaign anti ng'ayimba eri nga Skypins bagenda bweru kati abaana badde nga bazikwasa Momo 19 ndowooza nga yazikwata kati anti oli abadde munene bosi talabika ku kampuni ndabye ngali mugama muno yawaayo milioni 5 bamutwale Canada milioni 5 zigende Canada tezituuka na Dubai zituukayo wabirabye nabirabye wano genabye ow'omwenda oba kale kati owe5 naye okuteekamu otuuka Canada toza ne milioni 4 asatu 13 kuba 10 okuteekamu otuuka Canada naye ngoli andi jukira bakwagaza gwe nga gwe zolina okuba nazo ng'omuntu ng'otuusereza ensisi zakumala gagenda nga tolina kasente anti babicupa oyina oteekamu zino zikutwala neri n'obalagana akawunti enkalu nanti kati bo basaba n'ekyapa ebikalu by'oyinawo ne bizinesi z'olina Uganda ezitagenda kusibya mu nsi yaabwe olemereyo bagenda nti ayi nobadde ddooni tovudde eno nti embeera ekutabuseeko nti olina kyogenza omaliriza odda Uganda aggulawo ekibiina ki kyakuyamba abantu kubatwala si kibiina kampuni Skypins olwo abaana abanoonya okugenda ebweru bambi beewandiisa n'owobeera ggwe batanikolete sente balizeeta sente abasuubiza myezi 3 gyava ofulumya Skypins and travel naye yatwalako ko oba tebali yali agereddeko bwe yatwalako ko tosobola tandikirawo kubba omufere tatandikirawo omufere aba yaluka ekintu kye genda kola wenti nkolewe nti mbabbire wa taatawe nambeemu si taatawe naawe ebyo bya kamera byabadde bya kamera ne maama we gwalaga naye si maama we omuwala gwe yalaga omukazi gwe yalaga ku kivulu si maama we waddala gwino kye ogwoleese tobate tokimanyi obijjawa si maama we naawe oyo gwe yatayala ono nambeemu ndowooza balanga boogera nnyo nga n'emitwe gyagala okufaanagana naye munnange taata wa kamera nambeemu taata wa kamera nkutidde si taata we waddala yabakuba akavulu ne maama si yeye famire temugimanyi esegeza ne beboogera ate nze kyendabye mugezi
nkoko oli mugezi obanga social media ogijemu family yo nkolagana ki balina nambemu okutuuka omutonda bunga taatayo kubanga kirudde kyavudde ku show yokka tekyavudde ku show yokka kyavudde mabega kyava mega actually oyo mwana oba nkoko yasooka okugera nti nambemu taatawe nambemu taatawe we yayogera naye naawe oba watunulire balinga abalimu akafaananyi ako akafaanagana ne nambemu n'akikkiriza baba mu content naawe ng'osobola okuvuma taatawe wootyo nga mama wa ayimiridde atunula nga mama wa ayimiridde atunula olaba omwana yagamba nti who said that omukulu tasobya namulaba naye ekituufu kiri nti munnange nkoko oyo si ye taatawe ate omukyala tamuzaala si yamuzaala mu myaka muki mu byonna si yamuzaala oyo omukyala okukwatagana ne nkoko kumuyita nkoko yekikeni nkoko kumuyita kumulangirako bino byatunda ebya toilet biki babitali eyo yamazzi lambingi ngakola obulango enkwatagana we yava ekitegeeza oyo mukyala mutwenzi w'ebyo bintu namweteekako nti maama we nkutidde no naawe ndine ana kozi wagamba gwani nze nalulungi wakweno app ndine nalulungi wakweno app wanalulungi bwe simanyi yani yabumuwa naye ye okusinza engeri gyagamba agamba nti nalulungi wakweno app bwetondaba biki ebikola nalulungi wa app eno eno gwe obadde wateekawo mateeka akitaali nedda nalungi bako basinziira osinziira ku kyokugaba nalungi wa app siina kwensinza kwa siina gwe nalinga gwe weyazenga obwewadde ndi mubi bannange kyekiriwo tewali ogamba otya leero ndi musise okuba ekijump shoot abwe ntyo eno si jump shoot kiki ekyo bakita batya tesibimanyi nnyo two piece okuba two piece nange nkuyiriddemu akasaati kulaba oli bulungi leero ng'okubya ebikalu tomanyi ate leero working day office time I know. Today is otegedde ontegedde mbala musisaako yenze onyambalira oba ogezaako kikyogezaako okuyisa olaba nekati kanobuki buno obupini maama nga bwa golodi bwa sirimu ye yabumpa senga pase naye byonna binyamba ye tojja kulya tojja kundya nze nkubalidde ani ali gwe kyekiriwo tewali tutandikirewo gwe amaziga gali ku kitimbagano nakubidde nga lunjo kiki ekigenda mu maaso amaziga gali ku kitimbagano nakalabirawo kani kadooni sigudoni dooni kinaawo yayina kaki munaku naawe nga mbadde mulaba mu bivulu nga atona sente wamulaba ku pate ya gundi yani yakojja kimbowa yaŋŋamba yamwana emitwalo zeyayita miliyoni omusimanyi emmeka mbuna ze n'ente ennene zaali meka emitwalo 4 nedda naawe leka kusala mugambo onzise yaŋŋamba babasajja nga zaali nnyingi yali agize tomanyi ate wali bamusudiya ne bagamba mbu aleese miliyoni oba bagamba nnya bammeka anti nga gyali mitwalo onzise maama abo basajja bayayi bazizingamu bafuna bwa mitwalo nga bukadde bukadde buzimba yali azinze mujukire teyakwata kibbando bwe kyekyenziramula babbandi era abizinzemu emirundi ebiri nga zikoze ekikukufo luno lupya naye gwe amaziga gali ku miti omwana bye banne amaziga g'abakadde amagali ku miti naye omanyi okubba omuntu n'omala n'omuduulira kyekitegeeza tewabirabye nze mulaba avuma anti yabagambye mwagala ogenda ebweru ani anaalonda mu Uganda ani anaalonda pulezidenti bwekabagambye bwe yabagambye wabaddewo omukyalo omukulu bambi eyakabinaga kati gwe omukulu onoonya ki ebweru weje emyaka naye bannange kakiyo kiyako kakusse okayisa eki kiyo naye gwe kiki ekiri mu ggwanga abantu baagala nakalabirawo nga kalinganga gundi sipapa ngamba muntu kika kyalina ssente omusiwuufu bw'ati atakyukako sindeba bu interview bwakola abiira atudde mu ntebe mu ddiiro bw'atyo nga yeesigamye entebe bw'atyo bw'abeera nga yeesigamye oba anoonya mubiri gweyongereko ogutagenda kweyongerako neŋŋamba simulaba mu bagagga b'e Uganda simumanyiimu kyokka luli eri we yajja mu banoonya ku bukedde yaliko munenemu mu banoonya nkutidde tewabiraba abanoonya abakyala Doni Kulise ye Eddie Kamoga amanya ge Kamoga Eddie naye munoonyereza kati ebya Doni Kulise ate mwabijjawo kati gwe ye kyekyamuleeta ku bukedde
Linda kakati yajja anonya mukazi. Okoze ekyo. Yajja anonya mukazi. Yajja anonya. Ngenda kakuwa naawe. Kanoonye. Anyumiza gwako. Kanoonye nange nga bwe nkutereeza kana tukaze. Era katereze. Okazewa? Tukaze wano. Tokikola. Seeri munda. Si ono Doni. Neggwe nga yali bulala. Si ono. Genga yali bulala. Yali afunye ekyegeeza kuba wali. Yali afunye. N'oli abakyalidde. Naye tukatereka abalayi. Tewakala gizamunda owaaye ate bajja kulaba ndaga gwe sigala ngondaga nasa kulaga sigala ngondaga gwe so koleke ate ngolinga akisusiza nedda nera wendira wenkoma wakoma woddi tewali ne kyamaanyi gwe omulaga gwe so koleke munnaaye gwe yoyo munno yoyo ne kuno omulembe gw'okwambala obutenje omukazi n'omwana n'omwami byali byadda ne mutungisa akatenji ne munnange ng'agenda ku Bukedde ng'afuna omukazi ono Filipo Kagwo wa Bukedde w'abanoonya simanyi akyaliyo naye akyakola nga programu gwe baagikyusa luba lulinga lulwe programu si gye bawa ono nambwaye nambwaye munaye yagikola anti ono leka baagobadda naye yali mukulu alimba yali asobola ensonga z'okunoonyeza banne Doni Chris yeye wuuyo ojja balaga yegwe sokoleke yeye yeye yoyo era yajja n'agamba yenze Eddie Kamoga noonya nokimanyi nti abaana Uganda batetenkanya kitegeeza yayiyawiyawo kikampani kye eky'abantu b'ebweru n'akyusa n'amanyi era naye ani yali amuteekamu ssente tenze mmanyi olina okumanya kubanga wali erimwe mubadde okumpi nze simubeerangako kumpi mbadde ndaba bamawulire balala buno obwa sipaaka buno obwaki mbadde kati saasira abawala balekedde embuto nabo weebali kati abayinza obutabaawo ne waliwo omuwala wa sipaaka oyo asabukasabuka bwaba yamuwona alwa soko muŋŋambe kama naawe kati otyaki naawe ani agenda gwe mu baana ba sipaaka asabukasabuka ennyo waliwo omuwala oyo akola kuki akola programu ki waliwo omuwala oyo yava ku ki BTM yava ku BTM nera kati mbanga yavaako kunawe ali kusanyuka ogamba Kandeesi ime ani simanyi mannya g'abo baana nze ngamanyi yava ku BTM yava ku BTM nagenda ku sipaaka nadda kusanyuka oyo atunanga omukambwe oyo omuddugavu oyo bambe mukwano gwange bw'aba yamuwona ate nze gwendaba ate atamuwona munne gwakola naye Winnie Candies naye gutunge tobamanyi zabana sironze programu siziraba gundi ono ani gulya mukambwe kweli nekisoboka omanyi okutijja okwaliko oyo omwana engeri gye yatijjamu nga wanika olubina olwo kisoboka olubina taba mulema gwe kisoboka ataka olwa byomwana gwoyogedde so oyo yekka munnange ba social media babatambuddemu babayimbi abakibakyabo n'abayimbi so oyo yekka munnaye kati olwamaze n'abajjako ssente olowooza neeri gye twali soko ombuulire yajja waani abamuwona atya yajja waani nawe yogera no ŋŋamba eri ewaani kankuwandiikira linnya ani gwe wamulaba naye naye ono yennyini ono ng'aba yamuwona ng'aba yamuwona atya ozise oyo kimanyi muula nkimanyi tobagamba abantu tobagamba ono oyo aba yamuwona atya teyamuwona kubanga nebyo ebiseera ng'agendayo nnyo bambi kukusanyuka ng'agendayo nnyo bwe wabawo ebivulu bwe busookawo akakawala nkajjukira yalina ekivulwa kyali kya Wininwagi nga bye basookawo ku ttebo ye yamwana omulimu n'aleeta ba Asha ndyogedde ku mukolo ki beeramu oli mukama wange tongobya gye nkimaka ssente kati ate kiki tubyogera ate biki byenjogedde naawe ssente ate oba ozijjayo kati ate bw'alaba no nga nze namwesizamu eggaali naawe obusolooza wano mu Kampala walasimba luseke nga tewalusimba Doni Chris saali kuloozi naye munaye Doni Chris nzija gyeyajjamu saamutegeera yagwa bugwi ate nenzija gyeyajjamu
abannamawulire yali abeeramu yali mu ba entertainment okusinga ate nga nze siri wa entertainment ebyo nga sibigenda nnyo ebyolugambo kati najja abeeramu abo mulaba ku TikTok mulaba ne ba tiktokers mulaba tomusiza mulaba nabaani ba tiktoka nga we yali nani Doni Chris nga abeera nnyo ku TikTok akola ne live za TikTok azikolera obedda kwavumira taba TikTok olwo naye bambi sirabangayo mugagga aleeta bigambo webityo yeka olaba yavumye ne gundi ono omwana wa TikTok gwe bayitaani ono yali yefudde kabaka kyakagwa ba TikTok tobamanyi pressure pressure naye yabadde amwambalidde pressure amuleetedde oli yabadde ngaali mu lecture y'ebivumo neggwe yatandika ate okubba bakadaamu edda naawe yateekawo kampuni we yamala ogiteekawo ng'omuntu jjukira bano aba TV baali bagiranga nakwaneronki okitegeera kumbe n'ekizimbe mbu tekyali kikye yatongoza nalaba abantu ab'ebitiibwa nga bagenza okutongoza ekizimbe naba ne Pastor Bugembe yaliwomukabira mukutongoza ekizimbe ekyo anti kati bamuyita buyisi nga nayo bakuyita ate gwe oba omanyi nti Pastor Bugembe yali omukutongoza ekizimbe ng'omukulembeza bannange omuku banene n'owomukabira yaliyo owomukabira tomumanyi gwe bayita owomukabira wano mu Uganda Forest Fangoni Forest kati munene yali munene obudde buli yali munene mwebyo budde yali yaggwako ku nsonga z'omukyalo okuba nino zimugize naye yali munene talina bunene ate baba gundi yamukunkumudde oli omuwala Queen Masolo sokoleke nembya Queen Masolo ng'obivuddeko kati munnange ne bagenda bateekerese naye waliwo omuwala gwendabye ng'ali mugama muno yawaayo miliyoni 5 bamutwale Canada miliyoni 5 zigende Canada tezituuka na Dubai zituukayo wabirabye nabirabye wano genabye ow'omwenda oba kale kati ow'ettaano naye okuteekamu otuuka e Canada toza ne miliyoni 4 asatu 13 kuba 10 okuteekamu otuuka e Canada andi jjukira bakwagaza gwe nga gwe zolina okuba nazo ng'omuntu ng'otuusereza ensisi zakumala kagenda nga tolina kasente anti babicupa olina oteekamu zino zikutwala n'erina obalagana akawunti enkalu nanti kati bo basaba n'ekyapa ebikalu by'olinawo ne bizinesi z'olina Uganda ezitagenda kusibya mu nsi yaabwe olemereyo bagenda nti nobadde Doni tovudde eno nti embeera ekutabuseeko nti olina kyogenza omaliriza odda Uganda aggulawo ekibiina ki kyakuyamba abantu okubatwala si kibiina kampuni Skypins olwo abaana abanoonya okugenda ebweru bambi beewandiisa n'owobeera ggwe batanikolete sente balizeeta sente abasuubiza myezi 3 gyaba ofulumye Skypins and travel naye yatwalako ko oba tebaali yali agereddeko mbu yatwalako ko tosobola tandikirawo kubba omufere tatandikirawo omufere aba yaluka ekintu kye genda kola wenti nkole wenti mbabbire wano nfuumuuke kati ekiriwo ekizimbe kiggale naye nyini waali talabi naye yalangiridde nti agaddewo kampuni tekyakola yagambye kati mwe ababadde bakabira gavumenti kampuni eggalewo already nze njiggaddewo yagambye abantu mufulume gwa temwagala kulonda ekibafulumya eggwanga lwaki temwagala kulonda nalabye ne Mama Fina nga aluyingiddemu Mama Fina aluyingiddemu obalako abantu ge bakabidde nti abakazi badde bakaba Mama Fina tuyamba Mama Fina alabika aluyingiddemu lwa SB ndeka kozi SB amwita atya mami alabika amayingiddemu lwa mami mutabani yabadde alulimu nnyo mami n'asitukiramu interview yagikoledde ku gundi ku TikTok oba ku interview ya mami ku gundi ku channel ya YouTube ya Baby Boy yakoze interview Mama Fina yayogedde ku YouTube kitaka kuba ku YouTube aleka yadde ku gundi ya Kabaata ku live ya Kabaata ene ya TikTok njitegedde n'agamba bakuliko nalabyeko Kabaata nalabyeko ono yani Faza oyo yeyita Faza oyo abeera ku TikTok oyo omusajja alina olubu olulinga olwembo oluwanvu bwe luti yeyita Faza biki oyo ne guy bamita Kalisa something naye atera nnyo okukola zi interviews za live za TikTok nga Amafina agamba bannanga mwalabye naye gavumenti abaana mubatonderewo emirimu nga kyokka kyayogera kati fuluma
naye ababbi bo bangi naye byanyumya kati kambuuza bulijjo tebamulaba nti oyo omwana mufere anti wano omufere gobadde omulaba otya namulaba ng'omufere kyekyakulaga nze kyandaga ng'omufere teri mugagga azungirazungira mu bivulu bw'atyo ukyasanyuka yali ekya David anti awo yali anoonya linnya mugagga ekyagundi gyali mugagga ndaba obusaati bw'omugagga obusaati bw'omugagga nga tumubalamu amaanyi nga bumalamu amaanyi ate nze kyamazeemu amaanyi kineeno ng'amaze obbabba omugagga kuwemula nomanya dda nti wemukimu mugagga yakubyewo ebigambo yabadde mugagga neŋŋamba kikikiro naye baaba yababbi abanga alina abakuŋŋaanyiza abawera wakati tetumanyi oba abakaaba bebokka era si bebokka waliwo abatya yabagambye Skype njigaddewo entalo nange siriwo entalo muzirwanire ku social media yatemye yabombye kato gavumenti ebe yamba etya olwo abantu kiko ekyo nange simanyi gavumenti erabye era nawo nange gavumenti awo eba erabye gwoba ogenda yamba ki awo kati oba nandi kati jjukira gavumenti yegaba certificate eri abo abantu abakola ebyo bikampani bebityo operational certificate anti nkugambye tatandikirawo omukubba kampani eruddewo teruddewo nnyo natandika giraba nga bagirangawo gundi sanyuka yalanga nnyo nemulaba nga atwala amakona asimanyi wa najja batwala okulambula sanyuka yalanga nnyo naye ate olwedde ne sanyuka toginenya olw'ensonga naye baba bagisasudde nina kampuni bibino binkwatako TV ezo nazo zipromotinga abantu abafere zijja kuleeta ebizibu ndaba nsowera sawula nsajja nankazi ogambye ekyo ndaba nsowera sawula nsajja nankazi bawa alabika naye doni tayinaamu doni kulisimanya gwe mbadde gamba sanyuka era etaleeta abantu ne batukubako naye batulemezaamu waliwo gwenda binaku zino gwatandisa era okupromotinga ani oyo simumpulira bamuta vidola simanyi vidola simumanyi ali abo bamuta vidola naye ojja kumulaba makona yamutembeeta bannange emyaka 22 alina ebizimbe ebisukka ne makumi kozi bagana Doni Chris alina emyaka meka mwalimu 2 mubanoonya yagenda mwalimu emeka koolwo oluba olumukuzeeko naye namulabye nga timugagga abakuba nga ki namulabirawo nga nange namulaba embeera ze kibuuzo kapito yamugjawo yemwefuza nti mugagga anti zoba nga kirina omunene oba kiri emabega ebintu kyenalowooza bibamu omukono gw'emabega ne gundi sipapa atandika wati yadduse era waliwo n'omulala omugagga eyali bw'atyo Brian White naye kimanyi yali bw'atyo yadduse yakomyewo awo yasooka tugamba ava Italy nono waali kati nono agudde aweddewo naye mugagga webale kubeera nampisa mu kamwa ne baba avuma buli amwambala amuvuma naye yeekaza yabbye abaana lwaki toyagala bakwogereko buyayo obubali ate bakadaama bannange oli atunda akantu ke kabadde aterekedde ebbanga tasobola kubeera mugagga mwobo obusaati mwobo yemwe enfaanana yeja wali ku mukolo nampitako doni bamusudiya n'akatebe takajjaamu kano kentuddemu ennaali bw'ati sikiini y'omugagga ebeera bikadde oba mutono naye asiwuka yeesiga oba bizigo ki naye ng'amaanyi g'omutaddeko mangi anyiiza olwakuba yakubye abakazi kuba abakazi era yakubye abakazi naye n'ekirala empisa tayina enza bigambo bikabika wanadde nsuubira nti either mu mbeera eyo osirika ne weekweka n'osirika okiggusa kubanga abadde ne bakadeideyi babadde bajja mulwanira olutalo naye ali eri ateekawo ebigambo ebinene naffe bye tutasobola yisa mukama mbu mugagga genda ofe baba kyakoze obuwala bwa TV abwabo bambi kyakoze obuwala bwa TV nabuno obutali mu TV bwafunisize naye abadde nga eyalwala ezo TV zeekamu okyezo okulwala ki COVID-19 abadde nga alabika nga yayoola naye ajja kulumba talina byagenda kunumba bavumye afunyemu ki ajja kulumba naye gwe okimanyi nti abadde nga lwakuba nti kale bambi respect abantu we batyo sigamba nti bavumirira naye alabika naye si mulamu kati olinga ate atiisa ababaddeyokko bagende beekebeze nanti womalanga toweesize bupeepo bukuyamba aliwo empeke zikuyamba munange wabeerayo sikwesize bagita sikwesize bagiyita peepo ogimirira waawe wenyini ogimirira waawe wenyini ogimirira mwezi
Namukwano wange yaŋŋamba. Mwezi ng'oyomira. Namukwano wange yaŋŋamba mbu buli ate kiki. Ng'oli ku doozi kyeyi. Totutiisa naawe. Annaga. Kiki kiro kye tuliko. Andaye. Kiki comedian. Omusana gwakanya abantu balalu. Abantu balaluse. Guno omusana ogumanyi. Mulalu. Kasuku yagamba guno omusana okumalako ne kampani n'obanga onywamu n'okuwalagi. Ye katuno lya anjijeeko. Munnange mukwano gwange yaŋŋamba mbadde nfunye. Ntyamira pepe. Yagenda gy'ateesiga. Yamira pepe mwezi. Buli lunaku. Bennemye. Naye bambagamba mbozimira oba ennaku 3. Sizimanyi nnyo. Kati olwo pepe ekoleeta ekattirawo. Tukafuna. Ekazingazinga ne kakasuka. Kati abayingiredde wadde ne kulisi kikyasobola okukola? Bagende babake. Ewakamoga. Kamoga Eddie. Ewakamoga Eddie. Leta sente z'abantu. N'amanya mugafunya amatuufu. Kamoga Eddie yagenda kubanoonya. Kamoga Eddie noonya. Oza ogenda mubanoonya n'obaamu amagezi. Musajja omukulu tosobola nakwekwanira. Naye baba atawa abalimbi naye mama omuwala gwe yafuna oba yafuna waawa. Ate yafuna muwala. Uyo gwenda bitenje. Ate mwe muwala, gwoyo omulabye muwala. Tugenda kabatirako mu kalabe naye mama abantu bagenda. Negwe abantu bakusanya omukisa gwa okubba abantu obala baba byempula yasagana byogerako nina obulumi. Tojuka n'ono omuwala eyali akola ku bukedde. Alwanyi. Naye tojjukira nti yakuba bayitirivu. Naye gwe kimanyi kino yo. Hadaya sitole yoyo. Yakuba bayitirivu. Munnange naye abakubira bbali. Waddemu okwegana teyalina kampuni. N'ekirala yabakuba baali eri oba yabakuba akyali wano. Saabimanye naye just no tyoyo kale njira n'embyegana ne ngamba nina kampuni ki. Teyabakubira mu kampani. Bamusinkananga so kino. N'ateekawo ekizimbe kinene n'akijjuza Skype z'ebipande. Kiri gundi bannange ekyo. Ndabaga pande ekizimbe ekiraba mu bitimbagano. Yali yakiteekawa maama. Kabo ayina ekyalo kirabidde wekiri. Ku Ntebe Road? Yeah. Skypins travel tours and travel. Omanyi nabadde manager. Amanya nga abadde batula ku reception. Mukazi wa Dax Katero. Momo 19. We yava ku sparka. Mukulu namugomolako oguli mu gaggadde. Ate ayinza okulemuleka. Ade ngusaze. Ngusaze mama ngusaze. Ng'ekigambo kitabuse. Era babadde bakabira mama 19 n'abakazi bamukabira. Eno Dax gyabeera mu kusajja ato mu campaign anti mulaba kunno. Anti ng'ayimba. Eri nga Skypins bagenda bweru. Kati abaana badde nga bazikwasa Momo 19. Ndowooza nga yazikwata kati anti ondi abadde munene boss talabika ku kampuni. Kamulya. Akola okumanya bannange abadde omugagga Fala ye mugagga kyoyo. Okumanya abadde Fala. Omanyi nti abadde akola live za TikTok n'alaga sente. Oyo aba mujega. Okitegeera kati nze bindala ngamba lengero nnono Fala. Naye ebiseera abantu bonna bendabyeko. Abalaga sente bamaliriza bayiise. Abalaga sente wazitega wagira. Nalaba kukasa ne kusasira gamba mulaba sente. Abana bayimba oluyimba abana bagaye mugundi yayimba oluyimba naga Doni Wambwa. Wokutte gobba. Bali bategeeza. Kale bali bategeeza. Oyo Doni Wambwa gwakutte gwabba. Naye bambi yabakoze bubi omuntu abantu abanonye sente 10 okugenda ebweru. Olusa bamba tunda na buntu bwabo. Kitegeera. Oli natunda akapolitike yagula ate. Wala bamwe nga abadde Saudi. Nakoma unatunda bwaguza ate bwe yagula nga ali Saudi. Ngayagala genda Canada. Ngayagala genda Canada. N'amaza nga jiremya Doni namukaliza. Kale oli mu binyoggo. Ekyo kikono mwe kigenda londola abana bo kirondula aba family bo kirondula abakazi bo ozunge mpaka kufaako. Kati abantu achi abavuma ate nga yababba. Mu binnyo. Yababuuza muzunga ki? Kye kibazunza ova mu ggwanga lyammwe binnyo. Nabagamba kati muzunga ani analonda. Abantu abakwadde sente zaabwe. Kale Doni wakafa. Nobaza mwezo story. Yakafa olumbe. Naye yababbye. Kati oba aliwa kuba yabuze. Yabuze. Polisi tuyambye etya. Ndapya post. Yagambye polisi mbwa bamunonya. Yayogedde ekigambo kinene. Ajabbe bakako. Bamunonya ajabazira. N'abasajja oba bakazi bokka. Yagambye polisi temunonya. We munanoonya mwengenda bebakako. Oba basajja nabakazi oba nasosola kwegamba yagudde eddalu. Ebitamiza akozesa ki? Tekabankanywa n'enjaga. Tekasobola kubanga tekajinywa.
Neza abagaga bakola live mu ddiiro ng'ate akolako side emu. Kyogereko. Temulaba walala wasula, temulaba nyumba efaanana etya makage. Anti tayagala balaga makage. Naye abadde abeera. Osalawo bikola bibala. Abadde abeera. Ate balina gye babeera naawe. Bazunga buzuzi mapati. Buno mu kyanja. Neze motoka tezibadde zize. Neze motoka zabadde azungira. Alina project gy'abadde avuga kireke y'omuntu. Alina omugagga muli emabega. Nga ba Brian White we baali. Abo bonna ba Brian White baani abo. Ibona ngate banonga sibamanya White. Tebamanya oli Uncle Kwezi Robinson oli Gondi Matia n'abalala bangi oli Pacho. Ali bemba manyi. Nazo manyi. Ali ne Mozart. Bannange. Tugeyeza konsekuta. Munnange bibye bya Skype nzi olukalo lukyagenda mu maaso tetumanyi ebinaggwe. Kati abaana ababadde badde akasente kaabwe ne omusajja abuze tewali kyakuwamba tewali ki. Tewali. Ku kizimbe tewali kiyinza kuwambibwa kuba mu sente. Tewali era bagenda kaba bakowe buko. Kizimbe kibadde kipangisa kiki. Kati era tujja komekereza tuvuma government. Ababbinga ababekweka mu babekweka ne bakolerero ne bakozesa omuntu omulala government ng'etudde. Government ate netakola ki? Netayimukiramu. Kubanga tosobola kungamba nti oyo ssente abadde azina waliyo omugagga amuli emabega abadde amukozesa. Abadde akiri emabega. Era kati yalinnya edda yagenze. Ssente weeri bamuddusizza dda. Bano Uganda bawansi tusigadde tukaaba batubbye miliyoni zaffe twatunda bintu nga twagala genda bweru bazibbye bazitutte. Ate abantu abadde nga bajja abantu bati babadde nga gavumenti esirika tulina kyebakolera naye nga era tujja kukomekereza tugana ne gavumenti mutuyambi. Owai olutalo lwa Shira President Mutabani we luganya okuggwa terwawedde mama buli show ya TV gye bakola beekuba naye baba na assistant naye tobalaba saba kubereza dda komaluli we twabyogera ku wano nengamba kanve ku baana nze ndaba buli bakola show ya TV twaka bikudde kabadde ka Facebook nengisaka bikudde na waliwo akantu wa Facebook emanyi okunsombwa negaana okubikula kandabe kano obaka nabikula nga beekuba toyinza busimanyi toyinza butanyirira nga ate wafuna sente Shira Price n'akayisaawo n'oli naye maama nze kukwase waliwo yamugambe maama sane nze kukwase ndowooza ennyumba gw'ogizimbe ennyumba yo tegenda zimbibwa saakalabye ennyumba tejja zimbibwa naye ndowooza wano yange kajja gaana obikkula tebakyaliko naye chicken teyawaayo ono chicken yalese emboozi ya gradeta ne palaso ono najingira muti nga chicken kimukonye Palaso twali kushoye nagamba giradieta bano bagambe kuba nange sikuwayo ku sente. Ayo naye gwe chicken towaayo. Adusa n'omusawo ogutokomoka. Onayogera sho ya kivulu. Onakona ye. Naye maama nanyini TV kati ali ku kifa abalabi batulese tutya. Betwale ekyo kiyamba. Kuba kati fa abalabi ba TV. Nanyini TV naye ndaba postinga ku page yabo. Kati oba naye bwaba kola nagamba oba yo stanti batuzanyirako olwo nakalala wano olwo nakalala loza kali kamu abantu ebankubira amasimu chicken nga atonyiridde nnyo olina butanyirira ng'olinamu ku ssente z'abandi awo musawo osobola okubeera ng'olina naye bannange bali ku shoko bakolera ebyo naye gwenze kyendaba erabika stanti naye kati wayoola mukulikireyo ddala bannange abantu abanno gwe bageya awo yamugenda naye sente nzikuwe nzoza sente nzikuwe ozimbe ennyumba banaini bambi negundi naye sitali bulungi Shira Price omulenzi akyali muto kati wabanga munnange kweja emyaka gy'oyo omulenzi nagamba ayinza obanga mukutegeka kubanga bagamba katuyiye engeri gye tukikolamu kuba tetuli bayimbi n'ategeka ekyo nga naye yategeka kubeezaawo obulamu kuba bulungi bannange bw'okwata ezo ssente zonna n'ozimbira omukazi omukulu nga takuzaala nakyo kirala nga naye tunaba kugyezimbira nga naawe kenyini tonnagyezimbira okyapangisa gundi nno oyo Shira Price waliwo omusajja bamuyita Amini yamuwadde $10,000 ozaaki kyemuwadde buuja singa alaba amaziga
bakulyako sente za show. Amini abeerawo. Amini muli abamwogerako nnyo yewane bayira Amini oyo yewane ne ba boys of metro sente zabaawula. Amini mubi. Simanyi bwafaana n'empuli ekigamba Amini. Amini n'oba mubi. Oba tumunoonyako Amini taata obeera wa? Amini tusanyusa okulaba ku mu Uganda muno. Munange tetumanyi gy'obeera. Otuwonyeza abafere. Tetumanyi gy'obeera. Ogabangabe. Ogaba bugabi. The boys of metro sente zabaawula. Sente zabaawula zaali za show nawe tezaali za metro show baagikola. Siro konsike tezaali za mwami Amini. Baakola ko show. Boys of metro yali luddawo. Ate nze mbadde ku bano bagundi. Nzani nkugira Amini. Amini yakwata sente zama milioni za milioni baamekanga buli omwana inofunako either 5 zali milioni mpitirivu. Mbona Kasuku, Bruno Keridi Pazo, Tamale Junior. Tamale Junior sikabada yabyogera mbijukira. Yabyogera nagamba nti yakwata izize zabamwa. Bana azugabirani. Amini aliridda bambi tumusaba appointment. Kati ne wano uyakotenga alaba sira price akabira ku mitimbagano. Sekisesa atenza uzandi bulungi. Nakusaba nakuyita ogaana. Ate nyizo ogaana. Abantu bazibeera wataata. Tumusabye babiri nawe jja kumpita emabega. Sijja kola bya chicken. Kala bayite gogono mpako. Chicken yasoose. Buli wengenda we bate bampita mabega. Tabibi Amini ngenda munoonya kati ngenda munotalo bamuyita Amini nesimanyi bwafaanana naye nawe osobola okubeera ng'omusajja we watu tomanyiwo ate alabika nze fese sigiraba simulaba mu bivulu simulaba naye abeerawo mu bantu abeetaaga obuyambi bwe butyo yakutemyo twalaba ekira press nga kute sente nti n'agamba agenda zigabirako bakadama milioni 5 kuba be bamulanideko sente n'afuna sente n'agamba munkubire mbawe ku sente zeza Amini ziyamuwadde munkubire mbawe ku sente ezisigadde milioni 5 ani mwami Amini teka ka mwami omugagga simanyi oba mwami akyagala simanyi oba naye muvubuka nga bano ba Skype oba ate kati awo okubye omuntu bamugaza ku Skype mwami Amini nsonyi okugatako ate Skype naye ndowooza tukusange wataata tukubuuzeeko mwami Amini tukusange wataata tukubuuzeeko kubanga kyeka twetaaga kubuuzaako bamuwadde ndi yebale bamuwadde bambi okusinziira ku engeri gye yalwanamu ono akomyewo naye maama wakati nenjali emuluma nga mutono nnyo omutwe nga tegutegeere kalina nkola ziri ezasooka bagamba ekiwalata kyabagagga kati ekiwalata ekyawa ne wano naye ate ye alina bibiri anche ngamba alina nkola nkadde y'omutwe emutunda nkola nkadde evadak kati watuulira oyina amaanyi agenda kunkola ki jagamba yagenda kukola kyajjanjolere wano ate wali anyamba ngagenda kunkola ki omulaba alingambe akubaka onakajjeewo labase omudidi mama mumvirize zenyini ezayina nze nfudde bamuwadde sente bamuwadde nshira price yati milioni 10 bamuwadde milioni 10 zaweerere bino byaba obakati nkoko teyaweza na milioni meka onata kikubisiza kati kambuze ezo sente zonna omugaggo kiki nti naye kandi nebyo obusobozi byengaye kyentegeeza nazikata naziwa omuwala naziwa omuwala aliwo shira price omukazi bannange muwala mama yazaala muto shira price omuyita wajjo naye namuba twalumbiddwa wano eno ffe bannange wamunaatusonyiwa abalabi bannange kiki kino ezo esaatu esizo zino zebagira ezesatu wirubalo za wirubalo kati waba yambadde wirubalo ekimwetaza kyeki ne mama yabale bayankumisa lwaki oba oyitaayitawo nnyo mu banno nga bakola kiki lwaki ayitawo ate mmanyi yinawo omugattaaza emitwalo ebiri okuva waggulu paka omubiri gwa ddooni kulisi naye nti omugatta okuva waggulu paka wasaaza emitwalo ebiri ezo empale ziba za mmeka 7 8 nedda z'ebiri naawe tumwongezeemu ebiri anti zo sizambala obusando bw'ettaano n'essaati ey'essatu ayina muleka kulasi baaga ako kabeeyimu kalangako ebiri kituulu nti ayinza okuba aliwe gwe yakajja kaateera naye ayiseewo nnyo alimba kiki aneeteze atwetoolodde tugambe nti aneeteze kozi aze n'alingizako ne mu kamera yaffe
faya bannanga ate kati netega baavu bawiru baalo bennete naye oba ogudde ebbeeyi nno oba ogudde gwe oyo omuvubuka teyakomye kusiira purayisi kukyawagala ne taata we bayomba ekiro oyo si taata we nambeemu si taata we naawe ebyo bya kamera byabadde bya kamera ne maama we gwalaga naye si maama we omuwala gwe yalaga omukazi gwe yalaga ku kivulu si maama we waddala gwino kyo gwoleese tobate tokimanyi obijjawa si maama we naawe oyo gwe yatayala ono nambeemu ndowooza balanga boogera nnyo nga n'emitwe gyagala okufaanagana naye munnange taata wa kamera nambeemu taata wa kamera nkutidde si taata we waddala ekyo mbadde sinaba kiwulira yabakuba akavulu ne maama si yeye famire temugimanyi esegeza ne beboogera ate nze kyendabye mugezi nkoko oli mugezi obanga social media ogijjemu famire yo nkolagana ki gye balina ninambeemu okutuuka omutonda bunga taatayo kubanga kirudde kyavudde ku show yokka tekyavudde ku show yokka kyavudde mabega kyava mega actually oyo mwana oba nkoko yasooka okugera nti nambeemu taata we yes nambeemu taata we we yayogera naye nga naawe oba obatunulire balinga abalimu akafaananyi ako akafaanagana ne nambeemu n'akikkiriza baba mu content naawe ng'osobola okuvuma taata wo wootyo nga mama we ayimiridde olaba omwana yagamba nti who said that omukulu tasobya namula naye ekituufu kiri nti munnange nkoko oyo si ye taata we ate omukyala tamuzaala si yamuzaala mu myaka muki mu byonna si yamuzaala oyo omukyala okukwatagana ne nkokonkoko kumuyita nkokonkoko ye kikeni nkokonkoko kumuyita kumulangirako bino byatunda ebya toilet biki babitali eyo yamazzi ng'akola obulanga enkwatagana we yava ekitegeeza oyo mukyala mutunzi w'ebyo bintu namweteekako nti maama we nkutidde no naawe nkokonkoko weepaatiika kale n'omukyala yamweyingiza mu bya content n'omukyala nabyo mutone nga naye kikeni nono omuwala kikeni yanoonya taata n'amufuna n'anoonya ne maama n'amufuna ye nambeemu alaga amuzaala mu myaka nambeemu asobola omuzaala mu myaka nambeemu mu myaka ayinza omuzaala kuba kikeni si mukulu yagamba kati yagamba alina meka 25 kati gwe ono nambeemu omubalira mu myaka meka nambeemu ayinza okuba nga ali wano ayinza oba amuzaala awo aba amuzaala wano nga mulimu ne gino amuzaala naye omukazi amuzaala omukyala nabanga omuto kati kibuuzo maama taata mulala ne maama mulala nange sibitegeera naye nga batuzanyirako ekyenkani ddawo ku lwaki kubanga bannayuganda muli basiru namwagala omuntu okola ekirungi abaana tebakiraba bakuzira oba kubuzaabuza shira price nga bakola babuzaabuza shira price yengani mu famire ye ngaakolamu ngani anti nabo baali bakizanye nga nabo shira price n'oyo omwana kikeni nga nabo balinga abeeyagala mu ngeri bakizanya mu kusooka naawe tebakizanya kamusaba naye teyalya ono yagaana omuwala ng'agaana atya munnange ffe tugaana kati shira price alabyeko ku basajja ab'enjawulo walabye ku basajja ab'enjawulo n'azaala nozaala omwana wuyo ye single mother n'amaliriza ng'akavubuka akato kamwibakeko forward kati olaba avuddeko ki kyogamba shira price waba anoonya ab'amaanyi tabafuna nakuta andi oyo yaliwo anoonya ab'amaanyi n'anoonya n'abasente naye twala eri tusobeera mu bavubuka naye nga tewali kiriwo kati oyo omwana w'abaamulika avaako ki ani oyo kikeni bwagenda ku shira price avaako ki nanti shira price kikeni talina kyavaako naye shira price alina avaako ki ka respect ali obuto mulya buto abafuuse mulya buto kati abafuuse mulya buto kyogamba nzira nkakasa eri abakimanyi nti beerya naye nga gotasobola kikakasa nti tebaerya mubyogeranga bisigwe gusoose mubyogeranga nondaba nekimbuwa kubanga oli eyo oyagala mwagala nontandikako ng'era naawe era webagamba nti no janti zonto koza ate ebyo bize bityo oba ne boogera naye nga munnange yadde n'okunsaba takusabanga ate lengera kati twalina show ne tukola ne stanti eri eyashojjukira n'oteekamu bannayuganda ne bawanika emigulu ate bo bannayuganda baali bamanyi nti muganda wange kaboogere kabagire yeyeye kwegamba nakuba nti eyo stanti yanzitira akata naye era afunamu sente
kala sente ziruwa show yakwala sente mwajjuza Lugogo n'abyoga naye bagamba yatusala nga Lugogo yago naliyo nga yabooga anti bakama lekanze nowe kivulu mwakitunda mwakiguzaani ani yali omutegesi tetwali abategesi ndoza omugaga ndoza mukama mu yateekamu nnyingi nga nino zijjayo mbwe ekifo yatusala kuba ekifo bakiseera kyasene meka Lugogo simanyi nze kyemmanyi bagamba sho yatusala ebyo sijja bigenda mu nze tonoza tonjijjamu byange sho yo yatusala gwe wali otegeseko ku sho yatusala ge mazima teyalimba nti oba yateekawo nnyingi yatusala ng'okigira nnyo sho yatusala kiki ekitaakola abantu tebajja mwalimu obukalomo gundi nga omanyi nti gavumenti tukuba okitegeera sho yatusala bambi manyi nze njogeza amazima gali kufuula ow'eddembe naye neera abantu bayogera nga namwe weboogera ku oyo kati nze nze tebikyandya like kale kyenafiirwamu beeyi katale kagwamu kaawe balowooza nti esiza nti bamanyi bange mukambwe buli saa mukwano ebbaawe mukambwe n'ofiirwa abaali ba potential husband baliwa ba potential boyfriend abaali bagyetaaga mu budde obwo baani nze ndeka munnange abaaliwo obudde obwo ninoomu wali otunda mu kata ninoomu kati nagwako akaddiwa naye kati simanyi kuli mu kati era owaaluli eyandi mululi era nakati yandi oli yali muganda wo kati nze nali mumanyi okujjako bano abaali tebamumanyi ane mwabizannya mwakabala ng'oli eyo osirise tonyega anze nali okukosa ekimanyi kimwange wali oyagala njija ono nkyase ebintu byamwe mbyonoone wandiyasizza anze nali nkimanyi kimwaliko ne kolo zonna zemwekubiranga ziri recorded ez'ekiyayi nomanyi kansirike byebyo byashira place ebyange biveko saze kunkolako interview naye obota ajja tuwayo ku ssente yani amini ate kati omuzizamu obote anyize tusaba tusonyiwa mwami Amini gwe nkola naye tategeera bulungi naye kati Amini bakubirirawe Simon ompita njasooka mwami Amini tujja kujja babiri nedda omukisa buli mwami Amini sooka oleke nyimaleyo kino Amini agabira banyigirizibwa anti era tunyigirizibwa naye n'ekirala emikisa gya njawulo njagenda nawe onkuba ekisiraani batututukewo Amini agabe nakuzino nina ebintawanya mukwakakakadde sijja kubalaba leero sijja mbalaba ndi bize naye buli omu asooka kati wansooka nampita nsooka nengenda nzekka waliwo ofiisi egamba sijja kubalaba leero ofiisi kyeyo sijja kubalaba leero eri eyo ggulu jeno twabadde tuzze asijja kubalaba leero jeno tayogera na ddoboozi yongera okujjukiza akozesa email sijja kubalaba leero muddeeyo Kampala ateekawo muddeeyo Kampala nange ebyenda bikusanyala dde n'olemezaamu awozaako ki nkwegayiridde lw'ensonga lweti ne bweti mu luzungu mu luganda mu luzungu obadde osuubira nti oyogera Luganda enewe sigendangayo ate ono olwa basement sibimanyi bw'okozesa olwa basement akwanguyiza lulwa lona wali luzungu ajeno ate n'ekirala kale era sigenda naye ngayo naye bagamba tubireko ebyo so oyo ane wawuddeko byaluze ono we bodaboda bagamba ano ne bodaboda ye yagaba bagitike bagire tani agenda omutikira naye totutama luze yagala piki abasiramu bagikwate bagirete Kampala yewe yali yagiteeka Kampala ne bagirona naye batwalira ku muzikiti abagamba nga kina bako namwe kyemamonkolera yaji batwalira ku muzikiti ne baba yogera lumu kyoyagala oba oyagala muwala ono tumukuwe naye yazaalako oba onowerera abaana ng'obulaba naye tonjasa ojasamira gwe Mutyaba ye Mutyaba ulira erinnya Mutyaba agenda lyona livuganga muzindaalo ye Mutyaba ate nze manyi zinda bibula bimuntu mbade luze agamba abasiraamu balina ejjoogo yabateekamu sente ze tebamulunda bakwate piki bagize nga tuzze mazima omuntu waagaba ng'oli mugaggamu osirikako beba nti betuyita afe abafere naye badnaye nga tuzze mazima otwala ekintu ky'omuntu lwaki tomuwa kati amanyi kinti tebamu baali balwadde tebaali bize tebalonda wenyini weyagaba teyawangulawo ekyo ekimuluma anti tebalonda beyawa agamba kibuuzo boda yagiwa kyalo kiramba
kituwa basiramu eyambeko emirimu gyawo naye yali asuubira okuwangula eri y'omuzikiti mu guli Luzzi wawasa Sara muwanvu webale kuwasa Luzzi beera n'empisa sirikako wobanga ogabye tekitegeeza nti ate ogenda kuleekaana oyina ssente zosobola okugula booda endala lwaki olangira banno Luzzi ayagala booda ye n'emigaati gye Luzzi wakafu alina byawo emigaati naye emisanga egimuliko waliwo amubanja miliyoni 6 mubanja Rosa Smatovu senior mubanja muwala we nabirabye waliwo n'omuwala omulala omumpi bamuyita Debbie naye amubanja naye kati lwakuba nti kati omupya yaliko kati otulaga nti oyina ssente ate obanja migaati Luzzi oli mufere olinga Doni Chris waliwo omukyala oyanyiize nno Luzzi yagamba mbu omukyala yamutega bawala be omukyala yagambye oyo tamanyi na bawala bange bafaanana talina n'omu yali alabyeko oyo omukyala mubanja 6 naye namulabye omukyala munene ali awo Luzzi oli mufere obufere bwe bugenda buvaayo omugaga taleekaana omugaga tanoonya kamera Luzzi nkola ya Doni Chris enkola Doni Chris nkulaba abagagaba abimulisa abo naye kakkana woba wagaba kireke nga wekiri tewayitamu kubanga naye no gye weesimbyeyo ku luna era togenda yitamu ayisimbye wa Kampala balitayo omuzannyo ogwo tagenda yitamu nalaba ku mbaga oyo omukazi wa muwe motoka bipange naawe mukazi nga sente azigyewo ezigula Range Rover ne Range Rover oyinza okwesanga bagijja mu bondi nga bayinza bate bagizayo naye banga yali ono mufere alina ssente ne Luzzi emmotoka azirina naziraba nke zaliko amanya gene mu kampeni okubanga mufere byabichebya abafere baba ne ssente so Luzzi atuveeko mpuli yasakana namwongerako wayogera ntama akufaananira ki ng'ayogedde alinga Doni Chris kuba kati kyekivume ekiriwo ireka naawe naye ndeka sibula baatuze omuntu nti olinga Doni Chris kati gwe kivume kyekiriko olinga Doni Chris ayina ssente naye amanyo ge walaba amanyo ga Doni Chris namulaba ku mukolo amanyo gagereka mangi gali gatya gana gali waggulu ayinamu mangi kati kambuzo wa ssente tasobola genda nagira manyi sakajja ssente yakajjukulu ngambi yabadde kubanoonya mu butengi agabanga be amanyo gagira yakajja abadde kubanoonya juzi wano ssente zinaweza myaka 2 akazimbe akatongoza mwaka guno oguwedde kazimbe naye sikake nkugambye akazimbe sikake Luzzi olinga Doni Chris Dr. Senjobe wa Biva Organic abatumidde antumye okubalaba angambye nti gwe naina okusomoozebwa mu abakyalamu ukozesa family planning kakati family planning wagivaako olubuto luganye ekyate kyendiko wali wagenda ku kyeyo omadde emyaka gy'etaano kyeyo tukola twegwako bw'ogiza obujja egwako bw'ogiza obujja ogenda okujja awanene Uganda oluto ne lugaana homoni ziganya okubalansinga olina simanyi babita fibroids ebizimba ofuna oluto oluba okutulamu nga lubuukamu olinamu omusujja mu lubuto appetite yakuvaako abasajja obalabanga abakazi banno tokyabyagalako ddala ensonga zajja zikolako genda yo ensonga zazikoleko wali ku Beaver House Mengo ojja kubanga ku opposite Masengere oba ku kikubo ekidda okuva ku kooti y'Emengo okuddaawo opposite road we wali offices baita oba eddwaliro baita Beaver Organic ojja kubanga obasanga gendawo munnange ganga abemmere gentegere nnyo abemmere babayita ba zino sinumba Numya numba langa nawe tuzo Dream Restaurant basangibwa Wandagiya be batonda ekyemisana n'ekyeggulu n'ekyenkya okuva ku makya ekyeggulu ekyemisana bafumba emmere okuva buli type ya mmere gyoyagala bafumba emmere boiro oliafo nyini eruwombo olw'ennyama olw'ebinyebwa olw'obutiko olw'ennyama olw'ekinyenya mu binyebwa olw'enkoko n'ebirala byonna bagaba emmere nga nyingi bako buno mmere basigasiga ku sowaani obanga w'omulwadde alenga bwa bbeeyi bannange waliwo restaurant obuze mu Kampala olw'enki obaani yalesa ebyokulya byomuga papula yalesa agapapula olugire nga batadde mu kupapula nze kandi gundi oli mwagala ajja wano tugenda maliriza olugire nga batadde mu kupapula abo bakuseeza obummere agapapula nekati atulwa kibateeka mu ebyo ebipapula nze simanyi byavudde olugire nga bakutadde mu kupapula baba bakupakingira ogende mbu bapakinga ze byantamye naye wali ku Dream bajja kuwa emmere oli okuta esowaani muzima bwoyagadde nakugitwala bajja kugitwala so genda wali
ku bitala byandege ngolinga kute kidde kavule ekizimbe kisoka ova kwa Haji Kasule Mall ekiddako ye Dream Restaurant bogenda n'otuka ku Equity Bank otunamu wacengulu katono ekizimbe ekiri awo kuliko Dream nesimanya ya mukyala onkusangawo nnyo ng'otudde mbeerawo kiki anti kati nze sigira ambasada ate n'ekirala sikyasobola restaurant wa mu Kampala nsobola kati awo ate nena mu tuli tuti mula namubiri nedda oli mukyala alina omwami alina abaana kigaana ki nedda kale okujjako mpozi okunfunirako ebiwala naye ate amaka gange sigayiye naninga agakuba ekigo agago kazi we yakumanyira oli mwasaba naninga ate agakuba ekigo abakamera kubanga waliwo ebiwala awo mu Dream Restaurant namubiri alina ebiwala mpozi okumpa ku ebyo naye yemba muwa ekitiibwa kijjukira kati mugaga wange ensimba oluseke ate ffe tumanyi nti olwo musimba ate kati wenteekamu erirayini endala tuba tetujja kukola ssente era muba temujja kukola kujjako ye ng'ayagadde naye kati mugendeewo muli ekyemisana ku katale kebodege ekyo ekizimbe kyakatalaga amakubo agakutwala gombeza kutuusa ku Dream Restaurant abalina emikolo mu nkubireko abagala bakatumwa aboogezi simanyi ebyemmengo oyagala kugulira certificate oyagala kwogerera mwogezi atwala abako oyagala mwogezi wewaka oyagala katuma byonna namba y'essimu erioko enamba y'essimu yiyawo gikube oyagala ana mutwalako ku kyamisana waawo oyagala ana makagange amakago gwasookerako gokyalina omanyi laga bakamera bwe buzibu ze kyova kyayagala kujja wano kajjawo emirundi ebiri n'empulira bwantapi amaka amagundi bakamera bebaliwa tunaba oba olina ababbi wabalanga kannange tuli ku kiwano engineers basangi bawandegeya sente muziwenze bade babeera bidde aba engineers mulabe ana ku nsonga eno bajja kutera kamera ku kizimbe ekyo ku hoteli yo ku ofisi ate yangu wange njagala buuza ku Pacho ogenda kumulaba anti gamba bayi ngende so bakubire ku namba y'essimu yiyawo ojja kubanga oyogera nabo muli Nakazala olugambo tanaba nakukala tanaba nakukala buli kyali lubuto yazala ku Christmas nawulira mbuno bawe yamusuulawo n'agenda ebweru olubuto yalojjawo omusirikale oyo omusirikale mbu bawe musirikale yafuna omulala ate omuntu omusirikale tamutu n'amuzaalira kati omusirikale abeera bwe takomawo ko genda yabide ebisiru agera kumukowaloyi yabide ebisiru naye gwe usooka olisajja bawa n'amuzaala mwani ate baŋŋamba mbu Passion naye tatudde kukyaki nze siri abuto bagamba mutali abuto naye omuntu neekuuma akolaki abekiseka bakolaki alina omusajja owakiseka amakanika bewakisekaawo afande wamukoze otya maama afande yali mu kintu afande ali mu lutalo afande ali mu lutalo nomwebagaana ali Israeli eno bevagaana omusajja takomanyi otya nali ninasooka kukubira nti wagamba tinalwayi twantegedde ffe tuli bakyaliibo ba munda mbu nnyuka n'abalala bakola naye oyo lwaki yatulimu alega ekiwalaate biwalaate ebisaano enkola enkadde muvuma nti nekiva ku butwe paka wa kabina eno ne kabina walabika gyewali akivuma pasaserwadde ekyo bikanze mubeere bulungi mubeere aba naye gwe pacho ekyamazima omusajja wamujjako kati twogera mazima nga tekuli kamera badange pacho naye gwe omanyi nnyo omanyi nakawere ng'onyirira bw'otyo yafuna kigagga anti yafuna kigagga nebabiwe ye malayika naye baawe musirikale w'amagye ga Amerika kati nze ababuuza nkimanyi nti okubeera mu nnyumba y'ono omusajja ate mwenzali nga baawe ali eri alwana ntalo ate bafuna bana basajja abagagga abamu Amerika mulidde sente z'Amerika omanyi sente abasirikale b'Amerika gwe ze bafuna gwe ate Passion omata akyakola video call ondeka anti omusajja ali ajja kulaba olubuto nze no Passion amanyi mwogera nnyo yantya olugambo naŋŋamba jjukira nayina ennamba ye ey'omusirikale mbadde sitidde mala nakukubira kati nga nnyumizaako ebintu bye yambulookinga yafuna mutana ambulokinga naye gwe kakubuulira naye Passion waba omusirikale tomwagala mugambe nedda ne wati omumwadde ne mugambe nti